kino ekyasoka nekifuluma nga kiri mu Suna Ben yekka ng'olwo bakyalinako obuntu amazima bakyagalina mu bwongo. Suna tokaaba nkuwulira eddoboozi litandise okufa. Mwana. Emiranga ku simu Suna Ben akabye n'ayaziirana n'agamba nti Mary Nambayo ayagala kunziza Masaka ekyamazima talina yadde ebibiri byali atadde ku nnyumba eyo era agamba Suna Ben anti genda mu buyinza ono nno nagenfuna ye yagenze dda mu b'amateeka asookuba nga yeekubira omulanga agamba nti n'ekyapa kye Abakamuga bakikyusa kojja wa Mary Nambayo yasobola okuba nga akola olukujjukujju ne Mary ne basobola okuba nga bakikyusa era agamba yetagulangako ttaka na Nambayo wabula nga ekyapa yamala gwetaka bakiremera tebasobola kubanga bakimu kati awo wenyini nja kusaba video no jimpereka like njagala mpendooza Suna Ben agamba ekyamazima Mary Nambayo ayagala kubanga amuzza Masaka ekintu kyatali wiring era kyobulaba agenze mu bwiza masa ongenda mu kubanga byogera audio eno oba ne video eno nsaba ogiwe obudde ogenda kumanya emboozi eno ki gyegwera Kinuma mu mutima kuteekawo kwagala okuyingirira amaka enju eyo nga bayita mu mbeera ya muwala yasonda. Waliwo ekyasooka okufuluma ng'aliko omujasiti bakikola transfer kati nga naye wiki transfer ng'ate nange siriiwo nze gwe bakyusa nga bajja mu nkundi yange saakimanyako omanyi okola transfer mu kyapa kyo nga naawe tomanyi gwe nnyini kyo nga n'okukifuna nga tokifunangako. Kati awo katemba watandika ekikolwa ekyo kyonna kugamba mu ngeri ya bubbi mankwetu nti omuntu ayagala oli omwana ayingire mu maka ng'alina n'obuyinza obusobola okuboggola. Okimanyi nti nno omuntu bw'abanga alina ekigambo ekigamba mbu nasonda ekitegeeza omukazi bamukusibako ku mpaka ajja aduumira atwale emaali y'abaana. Kati gwe bw'oba olaba ki? Video eno nja kusaba wagiwemu ku kadde katini nnyo Suna Ben mu maziga nga alajana agamba ettaka lyange ennyumba yange baagala kugitwala bagikyusa ekyapa kyayo nga tamanyi wabula nga omusajja oyo Kamuga Haji Kamuga ayagala kubanga asaka kye nategeddeko Haji Kamuga alina oluganda ku Mary Nambayo mukazi wa Suna Ben aminako oluganda lwakojja ensi yonna naawe atulaba mubadde musalira Suna Ben omusango wala katikati bwena ali mu kubanga avaayo saidi ye nga ayogedde ekyamazima osobola nawe okuweyinga munoweyinga ebigambo bya Nambayo ekituufu mu mawulire mweyo Mary Nambayo tasobola kubanga ya contributing half ya nyumba milioni 3 nedda ne Suna Ben gigs ezo zakuba agenze bwero alinyenye yagenze wano ye aba asobola kati n'ekyamazima mzire ku side ya Suna Ben ulibadde ku side ya Mary Nambayo oli ku side yani kubanga bambi musajja watu byonna abyogedde kati wasembayo wakulu nnyo wabula akkiriza nkujjukize gwe ayina ebizibu Sheikh Ashraf ona asoma dduwa tagenda mu byantu biri birala asomaye busomiddwa nobanga oterera bulungi nnyo kati mukubireko enamba eri waggulu awo ku screen yange osobola nga mukubirako nobanga mufuna kati abajjero airport twika benje okusembayo bagamba bagenda kusabaza okuva ku Entebbe airport mpaka mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo emboozi ya Suna Ben eno ekabyamu ku maziga olw'ensonga omuntu watuuka okukyusa ekyapa ky'omuganda wange ku ssente z'oba okoleredde kikolwa ndaba nga ate kya bunnanfuusi nnyo. Suna ogenda kuwangula Kamuga tujja muwangula ali mu kusakira muwala we ayasakira muwala we. Nze siyinza kuddaawo nenkuba muwala neŋŋamba mbu ate simanyi bitya nedda simuyinaako buzibu era negyabadde abadde ali mu mirembe bajja owangalidde mu mawulire teri muwala asonda oyo omuwala akola mu mawulire obimanyi nakigambye edda wano gundi nakigambye edda wano Kadima nemuga nti nange yembeera gyoyitamu nange ginali mpitamu nanze sisobola kubeera ku saidi ya mukazi kwa nange bambonyabonyeza nnyo. Suna omuntu akubaganya ebirowoozo nga aba ayogera nga wali ozimbye ku kalina omanyi kyendi mu kwogerako kati zino emboozi zetunyumya tukakatemuko katono mwami bajja ozimbe zikalina omanyi kyebayita okuyiwa siraabu okuvira ddala wansi paka waggulu okitegeera bulungi sente yiikaawo enju yange tenagwa naye kati era bigeringiza ne miliyoni 3 nezeyongerayo naye kakati gaddala mu butuufu nga ensi eri kusaidi yo tokaaba Suna waki muganda ogambye nti risiiti zonna bawola talinyangayo yadde n'okumanya kiki ekigenda mu maaso yadde n'okumanya nkozesaani yadde n'okumanya matiriyo mujjawa yadde n'okumanya bintu yadde tamanyi bifa ku sayiti mu njogera ennyangu naye kati Kamoga yamuwa amagezi nti agende mu nju etannagwa ojja yamuwa amagezi aleete emaali mu kika
giyingire oyinza okuba oli awo n'aleetamu omukazi omulala giyingire omwana n'ebifaananyi bye mwalaba nga ebyafuluma kubanga yabisaamu amaanyi ye ng'omwana omuwala bitambule nga anaaliwo ababuloga nga bagamba mbu nno Ssuuna agoye nyumba enyumba yali tesuulangamu yadde omuntu yenna okugjako omulenzi asikaali gwena kuteekerawo kaaluumu kamu awo asulawo ng'akuuma etegeeza temuli muntu mulala yenna yali asula so yali namba yosali tasula mu nyumba eyo yali tasulangako mu nyumba eyo wabula bwe yawulira nga bamuwa amagezi bamugamba nti genda ogiyingire nga tennaggwa ajja kunoonya bwakufulumyamu ewule kubanga ajja kuleetamu abakazi abalala kati nno munnange yembeera eyo naye nze gyendi Ssuuna kyoba okola Ssuuna Ben kyoba okola ompulira Ssuuna bino ebintu bijeemu okutyamba abakazi banandaba batya genda mu mateeka tujja kuyamba olwanirira ebintu byo bwejeemu okutya bino ebya public mbisibanya omukazi yesi muntu omukazi alina rights okubba olwokuba mukazi genda mu mateeka amatuufu tujja kuyamba olabe ng'olwanirira emmali y'abaana bo kati bino biteeke muntu olwanirira musaayi gw'abaana bo ekintu okuva enkumbi ate mu musingi eyasooka mpaka olwaleero ng'enju eriwe mugirabidde mu mawulire oyo omwana ow'obuwala talinyangayo yadde n'okumanya kiki ekigenda mu maaso yadde n'okumanya nkozesaani yadde n'okumanya matiriyo mujjawa yadde n'okumanya bintu yadde tamanyi bifa ku sayiti mu njogera ennyangu tabimanyi Lisiti yasembayo eno ye yatandika okuba ng'ebuzaabuza. Tewali ebuzaabuza yonna. Zonna ziriko Ssuuna Ben. Kyapa kuvaayo kulaga nti kiriko abantu babiri. Waliwo n'ekyasooka okufuluma ng'andiko bwomu. Kuliko n'ekyapa ekirala? Waliwo ekyasooka okufuluma ng'andiko bwomu just bakikola transfer. Kati awo Katemba watandika okuyingiriramu. Ekitegeeza ekyapa ekyasooka okiyina. Ate bakimpa sikirina naye mu system bw'obikebera obiraba mwekiri kye bakola transfer okukyusa kino bagekebeko babiri kye bakola okutuukira okututeekako ababiri omukazi twatuula wa twabinyumirizaako wa Ssuuna ekintu malayo Ssuuna wangi singa omukyalo ono yeekuba mutima n'afukamira n'avaayo n'ayogera amazima n'agamba mu butuufu mwami wange omukwano gwe gunzita tuddemu tutuule onteeke mu maka ntuule nfumbe nze situla kati nze njagala gavumenti no sibangako wangi nti sibangako titubeerangako mu bufumbo mwe tuli mu maka tutere mubadde mu bino byakawundo kakudde n'ekisooka tamuwasangako abadde abeerawo era n'enjugi yavuddemu yaleseyo emyezi 2 mu maaso enjugi yavuddemu yaleseyo emyezi 2 mu maaso nga tegibanjibwa naye kakati omukazi atali mufumbo gwe batawasanga mbaga gyate ekitegeeza kati Ssuuna temubeerako mu bufumbo obutukuvu n'ennambwayo nze siwasangako nze n'ebeera byange okyali muvubuka mutombeerera nze n'ebeera byange osikira munaku yabona neza Ssuuna agambye akyali fresh tasekitawasangako era si musajja mufumbo era bino ebintu neetaaga okwogeramuko n'abasajja abawasizzaako abafumbi wengi nze wengi nze ngenda okuwulira obubbi bw'abakazi ngenda kuyambako mu kulwanyisa obubbi bwawe bwakyo oyitamu nange kyempitamu naye kyoba okola Ssuuna kyoba okola genda mu mateeka kamuga tujja muwangula ne muwala we kubanga ekisooka tobawasangako temulina kibagatta oli yali bulooka wa ttaka ali naafundikira nga atutta ebibyo obwo tujja bavunaana omusango gw'obufere oweka baabwe twayanze katusabire bijja kuggwa Ssuuna waffe naye Ssuuna nga tonava ku ssimu genda mu mateeka nkwegayiridde kanjire nga neerowooza ekyo si kwerowooza tandika amateeka fojale tosobola kusifojalinga sikaani nosikaninga sayidi y'omuntu n'ogaba ekyapa ku bwereere notaactingirawo beera sirias era ensonga eri sensitive nnyo Ssuuna abantu baali bakusalidde omusango tobakuvaayo kwogera mazima baali bamanyi oli mubi gwe ekintu ekikuttira erinnya nga tolwanira maali y'abaana tosobola kizanyiramu bwoti kasente kange kansuza kakati zuukuka Ssuuna ogende mu mateeka bakuddiza ekyapa kyo
kasente kange kansuza mu mpewo nze ebirala byonna tuli byogerako naye njagala nsooka enfuna obwannannyini bwange nange nyimirire ng'omusajja omanye nti olina wooteka oluba toyinza kunnyimiriza waka nga ndaga nti pulopate yange mbu nagigabana n'omukazi hawu ntya nze nonze mu bulamu bwange nina ekintu kye nali nagaana nze seesembereza kintu kya mukazi saagala bintu bya mukazi sikwata sente ya mukazi nze ate oba nze kababeere n'abo abawala abo abalina sente abo nze tonfufugaza nze lwakuba nti olina obusente bwo nze seesembereza kintu kya mukazi saagala bintu bya mukazi saagalira ddala bintu bya mukazi nze nkola ekintu ekyange ne bwe kitambula siro kitya naye nga nze kitambulira ku gundi ku bintu byange nze nga muntu era ogwo omutima nkuze nagwo nze nina ne mwanyinaze yampaako akabanja bamuyita nakalema beti naye bwe yakampa naye naddayo nenkamuwa nga ntandise okukola ku bukedde olaba nti waliyo baganda bange abali obubi okusinga nze bawa akabanja kuŋa mpulira njagala ekintu kyentuyanidde nga nze ndaba nti nyinza okutuuka mu maaso eyo gundi si omwanyinaze oyo n'agenda akannangira nga mpulira saagalira ddala kintu nze kigatte sigatta saagalira ddala gatte ogattangako n'emunywanyiwo obanga woyinza okugatta n'embazira ttoni naye n'otagatta na mukazi sigatta suna mukama kuume muganda wange kale toweefula ayagala kaba kadima ate weefula alumiddwa ate sirumiddwa nkwenjeze zikusumbuwa aye gwenda mukazi olwo ali kubba sebo oitasobola kunziba anti tubanye ffenna kale bwe kyatukoze tuyanza nti nkubuli